kuba ebibiina bikyalinga bitono, abaana bakyatambula distances, abasomesa bakyekalakaasa. Era bw'olaba ng'ebintu ebyo newankubadde tulina ekigendererwa ekirungi ekyokusomesa omwana omunnayuganda abeere ng'ali ku musingi omulungi okugenda okuganyulwa eggwanga, naye kiki ekyo kye tutaddemu? Kulwanga okusoma nsonga nkulu, naye ate omutindo gw'okusoma byetaaga nga gavumenti tusobole okwongeramu amaanyi. Mu Uganda ne mu Africa tulaba mbu gavumenti ezisinga ne gavumenti yaffe teteekamu ssente mu stage ya gye tuyita early childhood education oba emyaka egyo egisooka egya nursery. So tubadde tugezaako okuleeta ensonga eno kubanga stage eyo ey'okusoma ate ye stage esinga okubeera y'amaanyi ennyo. Tulina bye tutuuseeko, of course mumanyi tulina UPE, mumanyi tulina USE, ebyo byonna tubirina, naye ekizibu kyaffe bye tulina nti abaana benrollinga mu P1 naye okumalako P7 waliwo emitego mingi. Abaana abamu bafunye embuto ne baba mu ssomero, abamu babafumbiriza ne baba mu ssomero. So wakyaliwo emitego mingi. Eyo gye emitego egyo gye twagala okunogera eddagala tulabe nti buli mwana muwala n'omulenzi bafuna okusomesebwa, basome